amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agogera eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo omulabi waffe omulabi wa 3ABN TV njagala okulamusaako nate mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo ate n'okwagaliza sabbiiti ennungi kubanga ekyamazima kiri nti twagiyingiddemu dda era nkwebaza okugyekuumirako ate n'okubeerawo buli kiseera ng'olindirira puroguramu yaffe eno lesson week eno bwetukubaganyiza ebirowoozo ku byokuyiga nga bwe tuzze tubiyiga okuyita mu wiiki. Ku mulundi guno Ssemambo Peter nze ndiwo ku lwa munange Yonasaani Matovu Munnagomba ali mu kutwala obubaka obw'enjiri y'emirembe n'emirembe mu maaso buli lunaku obubeerawo wano ku ssaawa 3 ogw'ekiro. So olw'enteekateeka eyo era y'ensonga lwaki tasobola kutuulawo mu kifo kino. Era njagala okujjukiza nti ffe we tuvaawo ate ye ng'ayingirawo n'enjiri. Kale togivaako yongera okugyekuumirako. Mukama atuwadde omukisa olunaku olwaleero. Sizze nzekka nzize ne munnange Dembe Herbert. Yesewo. Dembe Herbert tumumanyi bulungi nnyo ndowooza abalabi ba 3ABN munnaffe muweereza munnaffe wano ng'akola puroguramu eyo eyajulira Mukama ate n'emirimu emirala mingi kuba era tutera omulaba wano wali bw'atyo mpola mpola nga aweereza Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Ssebo nsaba obuuze ku mulabi waffe ate tweyongereyo. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe olwa 3ABN TV. Ndi wa mukisa tuli ba mukisa ffenna okubanga Mukama atusobozesezza kaakano nga tugenda okuyiga mu kigambo ky'okubanga tukuŋŋaanye. Kubanga ekyo nkyogera nnyo nti omuntu okuva yonna gy'ovudde nojja kubeerawo kwa Mukama mukisa. Kubanga bangi abatasobola kubanga basobola okuteekayo amatu oba okukuŋŋaana oba okubeera ku TV yawo oba ku ssimu yo okubanga bawulira ebigambo bino kubanga ebituwugula bingi nnyo. Kale agulumizibwe Katonda waffe atusaasidde era atusobozesezza okubanga tugenda okuyiga. Weewaawo tweyanziza katweyombeeke tuwonge puroguramu eno ate n'oluvannyuma tugende mu by'okuyiga byaffe. Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna weebale Mukama nti n'olwaleero tukomezaawo okubaako bye tugabana nga bw'otuyigiriza okuyita mu wiiki. Tukowoola Omwoyo Omutukuvu abeerewo ayongere okutuluŋŋamya okutuyigiriza ate akene ku abo bonna abalaba olw'okusobola okuyiga ebikusike Mukama Katonda beyagala tuyige akawungeezi kano. Tubeera ekitaffe we tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. 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 Tukyagenda mu maaso n'ekitabo kino nga tuyiga ku njiri eya Yokaana nga tutunuulira emiramwa emikulu mu kitabo kya Yokaana. Emiramwa mingi egirimu naye waliwo emiramwa emikulu egiri mu kitabo kino ekya Yokaana. Era wiiki ewedde twatunuulira Yesu Kristo ekkubo amazima n'obulamu. Wiiki eno ekyokuyiga kyaffe kirina omuntu egugamba nti kitaffe omwana n'omwoyo. Tutunuulira obwakatonda obusatu ye Yokaana abwogerako atya era abulaba atya era kiki kyayagala tutegeere obusatu buno.
olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwavudde mu Yokaana essula y'e14 olunyiriri olw'26 Yokaana 14:26 nga lugamba nti naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gw'alituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna bye nabagamba. Olunyiriri olwo lwansanyudde nti obusatu lubujjayo bulungi. Omwoyo omutukuvu kitange gw'alituma mu linnya lyange kwegamba bonna basatu bali bakolera wamu bakkaanya tebakontana. Kakati bwe baba bakola kakati ate ffe tubeeraawo ne tutandika okwebuuza ate taata ate omwana ate omwoyo omutukuvu naye ng'ekireeta ekyo mulabe yagezaako okukola ki okutubuzaabuza okututawaanya tulyoke tutandika okubeera n'okubuusabuusa n'okubuuza ebingi ate ebisuka ku bye twalikoze eki bye twali yetaagisiza okubuuza. Mukama waffe Yesu Kristo yakola ebintu bingi nnyo ng'ali ku nsi eno muli obubonero buno ng'agezaako okulaga abantu kikyali. Era Yokaana alina engeri gy'amuwandiikako mu ngeri ate eyawukanako ku y'abawandiisi abalala. Mu Yokaana ekintu kino ekyobwa Yesu Kristo okubeera Masiya ne Yesu Kristo okuba Katonda, obwakatonda bwe buvaayo nnyo. Kwegamba akigenda ebuziba. Kwegamba awandiika n'ekigendererwa ekyo ekyokwanjulira abantu ddala Kristo y'ani. Era tulaba ne Mukama waffe Yesu Kristo nga yeewaako obujulizi. Era obujulizi buno tubusanga mu njiri eya Yokaana. Yesu Kristo weeyogerako nga ndi oli owakuva the I am that I am. Ndi ebigambo ebyo byasikuula emmeeme y'abasajja Abayudaaya naye tekyagaana Mukama waffe Yesu Kristo kukakasa kikyali. Era olw'ebigambo ebyo tulaba nti Yesu Kristo n'obwakatonda bukolera wamu. Naye nga bw'ogambye nti abantu bangi bagezezzaako okuwakana n'okubugaana. Omuntu ow'Olungereza wano akozesa ekigambo reject. Ekigambo reject oyinza kivunula otya? Okugaana deliberately. Omuntu okusalawo okugaana kitegeeza ekintu si lwakuba nti ekintu kyagaana kikyamu naye olw'okuba nti nno ye asazeewo ne bwe muleeta bukakafu bwenkana ki ekyo nkikoze eki ekiganye. So kati embeera eyo twagiraba nnyo mu biseera ebyo ebya Yesu Kristo ng'ali wano ku nsi mu mubiri naye ate ne mu biseera byaffe olw'okuba nti abantu tebasobola kunnyonnyolera ddala bwakatonda ne batuuka ku ntobo yaabwo basazeewo okubugaana. Kubanga n'amadiini nga gasimbye ku ekyo nga bo bagaanira ddala Kristo, bagaanira ddala obwakatonda. Katonda tazaala. Azaala atya? Era nga balowoleza mu science owa biology. Era kyebale njagala okugamba nti nno abantu ebirowoozo byabwe babiteeka nnyo ku science n'obuyivu kwegamba omuntu okuba nga ali educated. Naye nga okuyiga kwaffe kwonna kwonna kwe tuyiga mu nsi muno tetusobola kumanya Katonda. Lwaki? Kuba Katonda ali mu butaggwaawo. He's infinite. So nga ate ffe we are finite. Kitegeeza nti tukoma. Katonda si muti nti ojja gwetooloola bwoti ogumaleyo osobole okunnyonnyola nti wano waliwo we baatema ekigundi ekooko wano simanyi okite. Katonda tosobola kumunnyonnyola mu buwanvu nti akola ki. Gwe woogamba nti nno amaaso go gakomye oba okutegeerako kukomye ate Katonda waakola ki waatandikira. Kakati ekyo science tesobola kunnyonnyola ki Katonda kyali. Actually science erina kufiitinga
mu kikatonda kyali. Yes. Olwaki nti kubanga yo science ye subject oba kwegamba kyekintu ekiri wansi w'obwa katonda, so si katonda yali wansi wa science. Yes. So mu bufunze science ayina kuba justified by God. By God. Exactly. By the word. Exactly. Not science to justify who God is. Definitely. Ekyo. Era kasita science agezaako omuntu yenna kasita agamba nti nno nze sisobola kukkiriza katonda olw'okuba tewali woyinza kusinzira ku kinnyonnyola bukakafu bwakyo, oba ovudde ku mulamwa. Kubanga katonda tannyonnyolwa ekyo ky'omanyi. Katonda annyonnyolwa ebitugambiddwa ne bye tulabako obukakafu obutakola ki obuteegaanika nti nina ekibumba, nina obwongo. Obwongo buno bwajja butya okubeera mu nze, era bujja butya okubeera nga buli so sophisticated nti busobola okulowooza, sobola okwebaka, sobola okukola ki. Kati ebyo byonna bw'obanga obigenza ebuziba, science ayinza kukubuulira nti obwongo bukola buti, naye tasobola kukubuulira obwongo bwatandika butya okukola bwe butyo. Ekyo katonda yakola ki? Yakisobola yekka. So kati obwo bwonna bujulizi obutukakasa nti emabega w'ebyo byonna eby'amaanyi bye tutasobola na kutegeera ate eriyo, kuba waliwo ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe bye tutasobola na kutegeera. N'omubiri gwaffe tuyinza obutagutegeera fule, naye ng'ate tukkiriza nti gulina era gukola. Bangi kati science ajja kugamba tulina omusuwa ogugatta amaaso ku bwongo, bayita auditory nerve. Bangi abasinga ku ffe tetugulabangako, naye tukkiriza nti gukola ki? Gukola, mweguli mu mubiri. Netugaana eyagutonda okuba nti tugulowooza nako. Tuli mu bulabe bw'amaanyi nnyo singa tetwegendereza mu bintu bye tukkiriza. So obwo bwonna bujulizi obutulaga nti tulina okukkiririza mu Katonda. Bayibuli etulaze obusatu obwa Katonda, tulina kubukkiriza kubanga kituufu ddala bwe buli. Era bakolera wamu n'emirimu gyabwe, bakkaanya. Era ekitundu kino ekya Sande kyatulaze nti obwa Katonda bwe bwatonda. The Father, the Son and the Holy Spirit together created byonna bye tukola ki? Bye tulaba, bye tulowooza, bye twali tulufumiitiriza. Ate bwe kijja mu kutonda omuntu kirina engeri ate endala gye kivaayo ne kyeyoleka lunye nti mu butonzi teyali omu wabula baakolera wamu, kubanga agamba tukole. Ebikigambo ekyo kijjayo obungi nti abaali bakola abatonda ensibuko ya buli kimu teyali being etya omu, naye baali basatu nga bakolera wamu, nga bassa kimu ne mu kuteekawo obulyo bw'omuntu. Yokaana 3:16 oyinza ogitusomerako mwami Dembe. Yokaana 3:16 Bayibuli egamba nti Katonda, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'ayagala n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Nsaba ovvuunula ebigambo bino. Bigamba nti God's purpose for creating humanity. Katonda yayagala nnyo, God's purpose for creating humanity nti ekiruubirirwa kya Katonda okutonda omuntu was that we should live in loving harmony with him. Nti ffe tusobole okubeerawo mu kwagalana naye and with one another. Ate n'okwagalana fekka na fekka. Kale kiki tulaba mu bigambo bino? I mean buli omu munne. Omusingi ogw'ebyo byonna Katonda bye yakola. Yes. Kwali kwagala. Era olw'okuba kwali kwagala yayagala naffe tubeerewo n'enkolagana naye ey'okwagala. Weewaawo. Ate n'enkolagana ne bantu bannaffe yakwagala. Abira. Wali owulidde kye bayita friends with benefit. Kai. Nga buli omu kwegamba wa mugaso eri munne. Buli omu alina amakulu eri munne. So friends with benefit
giba mikwano nga gikwagala kubanga abalina ke bakufunako. Okay. Bwe kaggwaawo nga gwe tokyalina makulu nga bakuta ekyo Katonda si kyekiruubirirwa kye. Katonda ayagala tubeere n'okwagala okwannamaddala nga naye bwe yayagala n'ateekawo omuntu n'atonda ebintu byonna olw'okwagala nga talina nnyo kyagenda bifunamu naye olw'okwagala agamba ebitonde bino. Okwagala mbala ya Katonda yendaga butonde ya Katonda. Twagala tulabe olw'okwagala emirimu kitaffe gyakola. Weewaawo. Kakati olw'okwagala okungi ennyo okusooka kwa byonna Katonda yasalawo okutonda ensi eno. Era ensi bwe tutunula mu lubereberye essula esooka n'atulaga buli kimu nga bwe yakola ki bwe yalagira kibeewo naye nga kyatandikira mu ye n'asalawo nagaboke nga batugamba nti ensi yali terina, it was without form. Obanyiza kikyusa atya mu Luganda nga yetabuddwa kati n'agamba nti wabeerewo ekitangaala. Ekitangaala kitegeeza buli kimu kati kisobola okulabika obulungi n'otandika omuntu ng'obanga obadde mu kizikiza zigi oyinza okutandika okuteeka kano wano nawali bulungi n'obitegeka bulungi nnyo ng'amulabira ddala nti nno mu magezi ge agasukkuluma okutegeera kwaffe yalaba ekitangaala nga kyetaagisa asobole okuteekateeka era tulaba nti naawe mu biddirira byonna n'ateekateeka ensi n'atandika okuteekako n'ayawula ettaka ku lukuki olukalu ku mazzi n'alyoka atandika okuteekayo n'ateeka emmunyeenye mu bbanga n'atonda ebisolo biki byonna byonna. Kaakati ku ntikko y'okutonda ne bagamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Era nga bwe twagambye mu kyawandiikibwa kino kyogambye Yokaana 3:16 nti kubanga Katonda yayagala nnyo ensi n'awaayo omwana we omu yekka. Kati ekyo ate kijja luki? Kati amaze okutonda ensi agikoze bulungi nga bw'erina okuba ng'ekola ki? Ng'ebeera. Kaakati ate nejjamu olw'okwagala kuli okungi kw'alina. Kati ate omulabe n'alyoka ajja n'akola ki? N'aseeseetula ensi ng'agirimba nga bwe yalimba jjajjaffe owulidde kaawa okukakkana nga bavudde ku Katonda. Okwagala okwo. Kakati okwagala okwo olwakuvaako bwe bati ne batandikirawo okukola ki? Okubula. Kati okwagala kwa Katonda okungi ennyo era kwe kumuleetera okuyingira mu ki? Mu mubiri okujja abantu okubazzaayo eri Katonda mu kifaananyi kiri kye yakola ki? Kyeyabatonderamu. Njagadde tutunuleko wano eno ku byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bino okusooka kwa byonna Yokaana 3:16-17. Olusomye? 16:17 kansome 17. Agamba nti nno nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi eroboke ku ye. Kitegeeza nti ekiruubirirwa kya Katonda olw'okwagala okungi kuba yagamba nti mu butuufu omuntu ajja kukola ki? Ajja kufa bw'anaalya ku kibala ekiri mu lusuku wakati era omuntu n'akikola. Ekituufu kiri nti kyekyabaawo omuntu yafa naye okufa kuli okwaki? Okw'okwawukana ne Katonda. Kitegeeza kuzikirira naye olw'okwagala kwa Katonda mu kutegeera kwe omuntu n'addamu n'akola ki? N'akola enteekateeka emukola ki? Emukola nga ye kennyini era yasobola okukikola ki? Okukikola. Kati Yesu kwe kwambala omubiri n'ajja n'akola ki? N'alokola omuntu. Naye ng'okulokola omuntu kitegeeza ki? Okumujja mu kubula kuli okw'okuva ku Katonda amuzze eri Katonda mu kwagala kwa Katonda. Kubanga waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti nno bwe munakkuta bwe munaalya ne mukkuta mujja kunneerabira. Ndowooza jjajjaffe Adamu ne Kaawa bakkuta nnyo ne beerabira Katonda okukakkana nga balimbiddwa bamukoze eki? Bamuvuddeko. Kakati ate bwe tutuuka ku Yokaana 5:22 sobawo oba otuuse 5:22 okutuuka ku 30. Bayibuli egamba mu 22 nti kubanga Kitange n'okusala tasalira muntu musango naye yawa omwana okusala omusango gwonna. Olwa 30 ne lugamba nti nze
siyinza kukola kintu ku bwange nga bwe mpulira bwe nsala kakati n'omusango gw'ensala gwa nsonga kubanga sinoonya bye njagala nze wabula yantuma byayagala. kakati bino ebyawandiikibwa bikulaga kiki Katonda kyali kubanga ffe okutegeera Katonda Yesu Kristo teri muntu alaba Katonda n'asigala nga mulamu. Yes. Yesu eyajja mu kifaananyi eyajja mu mubiri gw'omuntu kye tuyita incarnation yatunnyonnyola ki Katonda kyakola ki era ebyawandiikibwa byonna Yesu kennyini bye yalagira owulidde n'omwoyo omutukuvu n'alungamya ne biwandiikibwa bye bitubuulira Katonda kyakola ki. naye kakati wano eno batulaze ki enkolagana yokka eri wakati wa Yesu ne Katonda tewali kukontana. Kitegeeza waliwo okukontana. Ani yaleeta okukontana? Ateekwa kuba mulabe. Kakati okukontana okwo Yesu ajja okukola ki? Okukugyawo. Kwe kulokolebwa kwaffe. Obulimba sitaani embalayi oba DNA ye bulimba futwa bukyayi ate nga ye Katonda kwagala era okwagala okwo kwe kunnyonnyola n'enkolagana eno eri wakati we ne n'omwana. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzege olw'okwagala tulabye nti Katonda kitaffe yasalawo n'atuwa Yesu Kristo. Olw'okwagala okwo atulokola tujje mu nnyanga z'omubi Sitaani yali atusindise ate atuzze mu kwagala kwe era twayongedde ne tulaba okwagala kwa Katonda kuno biki bikukola. Yesu Kristo alina w'ayogera n'alaga nti yeye mugaati ogw'obulamu ogwava eri kitaawe. Yesu Katonda yatugisa mu by'omwoyo ate ne mu bino ebyaki ebyomubiri. Twalabye nti Katonda ye kennyini yatugabirira. Katonda ayanukula okusaba kwaffe kuba Yesu Kristo agamba nti buli kye munaasaba Kitange mu linnya lyange anaakibakolera. Ebiseera ebingi tutunuulira Yesu Kristo ne twerabira Kitaffe era tulowooza nti Yesu Kristo yajjudde okwagala. Kitaffe talina kwagala tyrant mupangulukufu yakyawa. Yes, kubanga abantu balina mentality eya Katonda w'endagaano enkadde ne Yesu Kristo. Kati balaba nti Yesu yalimu okusaasira Katonda ate ye bw'aba yeeyogerako bagande bino byenkola mbikola olwani olwa Kitange eyantuma. Kale tulina okutegeera ennyo omulamwa guno nnyo. Kitaffe Yesu bane nabadde ndaba ku Kitaffe ebintu byakola banaye ne mpuliranga I don't know. I was amazed. Amen. Kubanga Yesu agamba nti abo Kitange baaliteeka mu mukono gwange tewali ali bakolaki yatuwulula n'atuleeta eri Kristo tewali ayinza kubajja mu mikono gyange. Weewaawo kitegeera. Kale obusatu buno kikulu nnyo okubutegeera nnyo nti bonna bakolera wamu olw'obulokozi bwaffe be baatonda. Buli omu mukulu. So kikyamu nnyo okutunuulirako sayidi emu ne tulowooza mbu endala mbi eno yentuufu. Waliwo omubuulizi omu ye yagamba nti bwe tusoma endagaano enkadde tulaba Yesu Kristo. Otyo bwe tusoma enjiri ebitabo bino ebyenjiri tulaba Katonda Kitaffe. Bwe tusoma ebikolwa by'abatume n'ekisigaddeyo tulaba omwoyo omutukuvu ebikolwa kati Yesu ne bamujja mu kifaananyi. Yesu abeera mu ndagaano nkadde nti kati mupya wano mu njiri n'olaba Katonda n'olaba Kitaffe kubanga Yesu Kristo yeeyogerako ng'agamba nti ye yajja okulaga amiina Kitaffe era yamutwanjulira. Era twagala okutunuulira enkolagana eno eri wakati wa Yesu ne Kitaffe waabwe bano ababiri. Wajjogeddeko dda ng'ojjayo Sitaani obubi nga buyingidde mu nsi Katonda n'ajja ng'anoonya omuntu si yanoonya Katonda. Era ekibi kye kitukola kyekyo
ekibi kitwawula na Katonda kubanga kikolwa kya Sitaani. Embala ya Sitaani oba gyetuyita DNA ya Sitaani kukontana ne Katonda. Ekyawukana ne Katonda, ekyawukana n'okwagala is the planting of the devil. So kakati yeyo gyasiga. Kakati relationship oba enkolagana eya wakati waffe abantu ne Katonda. Owulidde? Katonda ajagala. Owulidde? Kakati yeyo enkolagana eyo wakati w'abantu ne Katonda Yesu Kristo yagizaawo. Kwegamba yagirambula. Kyekyali ekiruubirirwa. Kakati kubanga ye akolagana ne Katonda. Era ayagala naffe tubeerenga nga bwe bakolagana Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Naffe tubeerenga tukolagana abantu ne Katonda ne Yesu Kristo, kubanga Yesu Kristo ate yatulaga teri muntu ayinza kulaba Katonda n'asigala nga mulamu. Kuba Katonda kitiibwa ekitangaala omutali yadde akatonyeze akekizikiza. Ate muliro ogukola ki? Ogwokya oguzikiriza. Kakati bw'obeera n'akatonyeze k'ekibi oyinza okutunula Katonda oba owedde. Kakati Yesu yekka mwe tuyinza okusinziira okukola ki? Okulaba Katonda mu nkolagana gye bakolaganamu n'akitunyonyola. Naffe ne tuyigirako ye. Weewaawo. Kale omulabi waffe njagala tugende mu kaseera ak'okuwummulamuko ate n'oluvannyuma tukomewo gye kumireko tovaako. Weewaawo. Enjiri ey'abamalayika abasatu. Eno y'enjiri ey'obwakabaka. Ku 3ABN TV Uganda wano wokka w'osanga amazima agatajunguluddwa okuva nga 29 Novemba okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba nga tuggalawo omwaka 2024. Enjiri ey'emirembe n'emirembe. Enjiri ey'obwakabaka n'omwogezi wo Yonasaani Matovu Munnagomba. Mukwana ali emitala w'amayanja. Tulindire ku mikutu gyaffe gya Avento Productions ku YouTube, Facebook, Instagram n'emirala. Enjiri ey'emirembe n'emirembe. This is the truth. Truth for our time. Omulabi waffe tukulisaayo mu kaseera ak'okuwummulamuko era ne twebaza gwe wenna agoberera programu eno kuyita ku YouTube. Tusaba Mukama akutuweere nnyo omukisa. Weewaawo twagala okweyongera okulaba Yesu Kristo kiki ekyamuleeta era tuyinza kutegeera tutya Kitaffe oyo gwe twogeddeko wali akola emirimu amatendo mu bulamu bwaffe. Kale kati ekireeta Yesu kirambikiddwa bulungi nnyo nti omuntu bw'ayonoona n'akola ki? N'atandika okuva ku Katonda. Omuntu bw'ava ku Katonda olaba nti nno Katonda kennyini yajja okumunoonya. Kibi kikola ki? Ekibi kitwawula n'ani? Ne Katonda. Kati waalina okubeerawo enteekateeka ey'okuzza omuntu eri Katonda. Era kyetuva tulaba mu lubereberye essula eyokusatu okuva ku liro lw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda awo nga ennyonnyola oba osobola okutusomerawo olugereberye. Yes, 7 paka ku 9 agamba nti amaaso gaabwe bombi ne gazibuka ne bategeera nga baali bwereere ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti
oli luyiwa. Ekyo kiraga nti nno nga ne Katonda tannaba kwogera nabo olwali okusobya ne batandika buli omu okukola ki okuva ku Katonda okweyiya. But embala y'omulabe yali ebakoze eki baali bakkiriza DNA eya Setaani okubayingira. Kati ekyo era nga bw'onoolaba nti nno DNA ey'omuntu bw'ekyuka omuntu otandika okulaba nga yenna apanguluka agenda akola ki asaanawo. So kati kyekiri kati omulaba abateeseemu kati lwaki Yesu Kristo ajja? Yesu ajja okuggyawo obulimba bwaki bw'omulabe nga atulaga Katonda to reveal God to humanity. Abantu baddemu okutegeera Katonda kati awo balyoke bafune enkolagana naye naye ng'okuyita mwani mu Yesu Kristo. Kati Yesu Kristo akikola atya okumanya kitaawe mu kuyigiriza kwe mu bulamu bwe engeri gye yabulivinga wano ku nsi yatulagira ddala nti omuntu asobola okubeera ku nsi kuno okuva bw'atonnyeko okutuusa lwavuddeko nga tayogedde kigambo kyonna kivoola naye nga byakoze byonna bituukiridde era nga Katonda bwe yakola ki bwe yaluubirira. Kakati ero ne libeera nga teri muntu yali akikozeeko. Abantu bonna baakola ki baayonona ne tuba nga tetusaanidde mu maaso ga Katonda. Kati buli bwe tulaba Yesu Kristo tulaba nti kisoboka. Era kyova olaba nti nno kati n'alyoka addamu n'akola ki n'atutabaganya ne Katonda. Kati awo atulaga ki Katonda kyali mu bulamu bwe ebyawandiikibwa bino byonna byazze akola ki ekigambo kye kyekitulaga ki Katonda kyali. Mu bufunze ffe okutegeera kitaffe tulina kutegeera mwana. Weewaawo. Bwe tutegeera omwana tuba tutegedde kitaffe. Weewaawo. Kubanga omwana kyali kitaffe kyali. Weewaawo. Kale muganda wange ampuliriza lekera okwebuuza ebibuuzo ebingi ennyo weebuuza ekyokukola oyagala okulaba Katonda. Filipo yabuuza kitaffe yaani tetumulabangako. Yesu Kristo n'amugamba nti ebbanga lyonna tondabanga tomulabanga alabye kunze aba alabye kwani aba alabye kitange. So ffenna abaagala okutegeera kitaffe afaanana atya wangeri ki ebikolwa bye bifaanana bitya kyaluubirira gye tuli kyekiriwa. Kwata Bayibuli osome ekigambo kya Katonda Yesu Kristo kikyagamba kikyakola kubanga tayawukana ne kyagamba ne kyakola ate era n'ebirowoozo bye byonna olabira ddala nga byonna biri ki biri wamu nti ekiruubirirwa kye kwe kuteeka embala ey'obwakatonda mu bantu eyali ebakoze eki eyali ebavuddemu. Embala eyo yeeruwa kwe kwagala. Weewaawo. Okwagala kye kiruubirirwa kya Katonda ekyokutonda omuntu mu bulamu bw'ensi eno. Era y'ensonga lwaki okukubirizibwa kwe tukubirizibwa ffenna okubeera n'okwagala. Njagala otwala ekyokulabirako. Bayibuli etugamba nti nno omuntu kimugwanidde okutegeera Katonda. Katonda bw'omutegeera agambye nti lega olabe nti Katonda muki mulungi. Kati bw'otegeera nti Katonda mulungi Bayibuli ekutuma kukola ki kugenda kulaga bantu obulungi bwa Katonda gwe bw'okoze eki bw'olozezzaako ekyo ky'olabye kyakola ne tutandika okubuulira abantu enjiri. Enjiri ge mawulire amalungi kye kintu ky'olabyeko n'okikakasa nti kirungi n'oyagala ne munnaakikole ki akirabe naye akinyumirwe. Kati ne tubabuulira kiki Yesu Kristo kyali kyatukoledde byatutuusizzaako ebyo byonna bye tumusuubiramu n'essuubi lyatuwadde ery'obulamu obutakola ki kubanga ffenna bwe tubanga ekibi kitusensedde tuba tutunulidde kimu kufa kuzikirira. Naye Yesu yaleeta essuubi liri ery'obulamu obutakola ki obutaggwaawo nti tetujja kubeera mu bwansi eno bwe tuba kwegaba tufudde kibeere nga kikoze eki atuwa essuubi nti ngenda eri kitange okubateekerateekera ebiki eyo gyendi ate ng'era mu bikolwa bye yatulaga nti no yafa ku lunaku olwokusatu n'akola ki n'azuukira mu bafu. Ekitegeeza nti no gyekiri kwegamba kyayogerako kikwatikako era gyekiri kubanga kyalabikira ne buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Yes. Awo
we wali obulamu obutaggwa. Yokaana 17:3. Olwokusatu. Kati omuntu yenna agaana Yesu aba agaanye obulamu obutaggwa. Weewaawo. Actually aba agaanye Katonda. Okola kya bwereere okugamba nti okkiririza mu Katonda. Naye ate nga Yesu omugaanye. Kakati ekyawandiikibwa ekyo kye kisinga okunsiikuula kwe kugamba nti no buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera Katonda. Okimanyi nti obwo buvunaanyizibwa? Yes. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu okwewaayo okutegeera Katonda. Okimanyi nti omulabe okwawukana n'ekyo yateekawo emikutu gyonna egitwala ebiseera by'omuntu okubeera nga ayawukana kwekyo kyalina okukola okutegeera Katonda. Okusooka kwa byonna kansooke ku ekyokulabirako. Abantu twagala obugagga. Abantu baagala okwetuumako obugagga. Omuntu asobola ebiseera bye byonna eby'obulamu bwe okubimalira mu kunoonya ssente naye n'alemererwa okunoonya okutegeera Katonda yaani. Kubanga ekituufu byonna biseera. Everything takes time. Naye kiri eriggwa okusalawo okugamba nti no mu kifo ky'okukola kino kankole kino. Kakati okutegeera Katonda kikulu. Naye Katonda omutegeera otya nga tomanyi Yesu? Era ensonga lwaki amaliza agamba nti n'omwana we Yesu Kristo gwe yakola ki? Gwe yatuma. Kitegeeza nti okutegeera Katonda Yesu yekka yasobola okumutulaga. Era ensonga lwaki agambye nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati omuntu yenna teri ajja eri kitange okujjawo ng'ayise mu nze. Teri asobola kudda eri Katonda okujjako ng'ayise mu Yesu. Kati gy'okoma okwewaayo eri Yesu Kristo otya? Okusooka kwa byonna okuwulira ku bigambo bye. Kubanga ekituufu kiri nti abantu boogera ebintu bingi nnyo, boogera ebya sayansi, boogera ebya geography, boogera ebintu bingi nnyo ebyogerwako. Naye lwaki tofunawo kaseera n'ogamba kampulireko ne ku bino eby'obwakatonda? Mu kubyogera Mukama Katonda okuyita ndowooza kye tugenda okuba nga tuddako omwoyo we atandika obulamu bwaffe okubulaga amazima gali omulabe g'atayagala tulabe. Kati amazima ago ne gatandika okutukola ki? Okutuzza eri Katonda. Nga mu butuufu naffe kennyini bwe tukola personal judgment owulidde ng'olabira ddala kino kyekiki kyekituufu kubanga ekituufu tosobola kukyegaana. Era n'ekibi nakyo tekikola ki? Kyeyoleka. Owulidde. Kale nandiba omutuufu bwe ŋŋamba nti omuntu yenna agamba nti akkiriza Katonda naye nga takkiriza Yesu Kristo. Katonda gwakkiriza si oyo Katonda ow'eggulu. Anti we bulimba. Bwe bulimba kubanga Sitaani mu bulimba bwe embala ye ya bulimba yeeteeka mu kifaananyi kya Katonda. Kati nakkirizisa abo abatategedde Katonda nti ye yaani ye Katonda. Yeeteeka mu kifaananyi kye. Kaakati kikugwanidde okulega ku ki Katonda kyali. Gwe kennyini osobola okusalawo ogambe nti mu butuufu ono si ye Katonda byagamba byabuki byabwewuusa. Kubanga era buli kimu kino kyenjagala nti buli awabeera ekicupuli wasooka kubeerawo ki? Ekituufu. Kaakati ebicupuli byonna ne we bibeera bingi kwe kubanga byo biba bingi nnyo. Kaakati kakuwa ekyokulabirako wane Uganda teri muntu ayinza kufera n'akuleetera akapapula ak'emitwalo 5 n'ekitundu. Kubanga akapapula ke tulina ka mitwalo 5. Kakati ekicupuli kyonna omuntu yenna akola ekicupuli ky'emitwalo 5 alina kusinziira ku kiri ekikola ki? Ekituufu. So kakati kwe okulimba obulabe Sitaani kwakola ki? Buli kyalimba asinziira ku ki Katonda kyakola ki? Kyali amukuba akatoomi tumuveeko. Ali mu bya Katonda mwavulungutanira mwatetenkanyiza n'atujja ku Katonda. Kati waliwo omwoyo n'omutukuvu. Kitaffe omwana abantu njagala okulowooza batera okubategeera era kibanguyira naye omwoyo ono abantu tebamutegeera n'ebimwogerwako bingi eriyo abamuyita amaanyi just maanyi bwanyi tewali kisukaawo era olw'okuba balowooza nti omwoyo maanyi bwanyi bagakozesa
bo okutuuza okukola ebyabwe nga bwe baagala okunnyonnyola ebyabwe baagala okuyisaawo kubakozesa naye bo bakozesa kubanga balowooza nti omwoyo maanyi. waliwo eyagamba nti omwoyo nga bwe tulaba mu maka nti wabeerawo omusajja omukyala abantu bano mu kwagala kwabwe ne bazaala omwana. Oli yagamba nti okwagala okuli wakati wa kitaffe n'omwana kwe kwazaala omwoyo omutukuvu. Kati n'olaba nti waliwo okutabulwatabulwa ye mu ndowooza ye kyekyo kyekifaananyi kye yalaba. Waliwo okutabulwatabulwa kungi nnyo ku mwoyo omutukuvu era waliwo n'abakkiriza nti omwoyo omutukuvu newankubadde wali akola byakola si Katonda. Twagala okutunuulira omwoyo ono. Okusooka kwa byonna twebaza Mukama Katonda nti mu kubikkulirwa kwatuwa atuwa ebyo byokka byokka ebitugasa ebisukka ku kugasibwa kwaffe tabitubikkulira. Era kyova olaba nti nno obwa Katonda tosobola kubunnyonnyola kubumalayo kubanga first of all nga bwe twayogedde nti God is infinity. Katonda takoma so nga ate ffe tukoma. Kati ebirowoozo byaffe tebisobola kusunsula ki Katonda kyali mu bugazi bwakyo okukikola ki okukimalayo. Kati Katonda kyava atuwaako just torrents little by little of what we ought to know so that we can put ourselves in order okumutegeera. So n'olw'ensonga eyo omwoyo wa Katonda teri kyawandiikibwa kimunnyonnyola kumukola ki kumumalayo. Naye nga tukimanyi nti nno abeerawo mu ffe okusooka kwa byonna akola ye kennyini nga yatuluŋŋamya guiding us John chapter 14 and verse number 26 ye kennyini nga yakola ki yaluŋŋamya mu kuluŋŋamya okwo ye kennyini ye comforter and is also the advocate. Yatukubagiza ate era yatukiikiridde ye muwolereza waffe kwegamba ffe tetusaanidde nakwasamya kamwa kaffe naye kakati ye yabeera ng'akola ki ng'atukiikirira ye mukiise wa Katonda ye kennyini ng'oggyeko ekyobukiise ate era yatuwa amaanyi ag'okutegeera ekibi kyaffe n'okukyatula ekikkirizika mu maaso gani ga Katonda kuba Katonda kwagala. Kati omuntu ng'abadde akusobezza nga mu butuufu olina okwagala mu ggwe ne weenenya takusonyiwa era Katonda asonyiira ddala. Kati mwoyo mutukuvu era yatuvuga okubeera nga tutegeera ekibi kyaffe bwe tumala okukitegeera ne tufuna embavu ezigenda ku maviivi gaffe ga taata omutuufu nsobezza nsonyiwa ate era Katonda n'aba ng'akola ki ng'atusonyiwa. Kati ate n'abeera nga abeerera ddala munda mu ffe kitegeeza nti nno n'ebikolwa byaffe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu ag'obwa Katonda tusobola okubeera nga tubikola ki nga tukyuka okudda ku kosi ey'obwa Katonda. Omuntu yali yakyawa ekkanisa ogenda okulaba atandise okuddayo mu kkanisa. Omuntu abadde anywa omwenge n'afuuka waddanga ogenda okulaba nga agamba sigenda kuddamu. Ago maanyi ag'obwa Katonda gakola mu ggwe mu maanyi go ng'omuntu tosobola kulekayo muze. Kakati ebyo byonna mwoyo omutukuvu byakola ki byakola. Oyogedde ebintu ebyo n'enkubamu akafaananyi obulokozi bwaffe bwe bwandibadde mu kiseera kino ng'omwoyo omutukuvu taliiwo neŋŋamba twandibadde tutya oba akati kyebalina oluyimba lugamba nti twandibadde tutya singa Kristo teyajja twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Nange neŋŋamba twandibadde tutya singa omwoyo teyajja twandibadde waffe mwoyo mutukuvu yeebazibwe. Kubanga era nga bw'okibuuzizza omwoyo omutukuvu
yatuwa ekitangaala omusana okutwakira ogutulaga amazima mu kigambo kya Katonda nti ne bw'obikkula bayibuli eyo nga Mwoyo Mutukuvu takuwadde kubikkulirwa kufuna kutegeera tosobola kubitegeera. Kituufu nnyo nyini ddala. So omusana ogwo yagutuwa. Kale kikulu nnyo gwe wenna ali eyo okulaba nti otambulira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu akuwanirire, ampanirire, atuwanirire ffenna tusobole okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Mukama waffe Yesu Kristo nga aggalawo olugendo lwo olw'oku nsi kuno alina ekintu kye yakola ng'asabira abayigirizwa be mu Yokaana 17. Weewaawo. Ebigambo ebyo essaala eyo ba eringa kiraamu oba simanyi bwe tuyinza kugitunuulira naye erimu ebintu ebikusika, ebintu ebikulu nti newankubadde Mukama waffe Yesu Kristo yali asaba ng'asabira abayigirizwa abo abaaliwo mu kiseera ekyo n'abo abalijja naffe yatusabira mu ssaala eyo, naye ate mulimu ebintu ebikulu ennyo Mukama waffe Yesu Kristo beeyagala ebirowoozo byaffe bikole ki? Bibeere nga bifuna. Osobola otuyisaako mu kitundu ekyo. Okusooka kwa byonna unity, obumu, ffe okusobola okubeera obumu ne Katonda tusobola kukifuna nga tuyita mu Yesu Kristo. Yokaana oba osobola okusomawo essuula 17 olunyiriri olw'11 then otusomera 21 okutuuka ku 23. Yokaana 17 olw'11 agamba siri mu nsi nate naye bano bali mu nsi nange njija gy'oli. Kitange omutukuvu obakuumenga mu bumu nga ffe, obakuumenga mu linnya lyo bewampa babeerenga bumu nga ffe. Olwabirimu katusookere ku olwo nti asaba Katonda amusaba obumu. Obumu ye already bw'alina ne kitaawe mu ggulu n'Omwoyo Omutukuvu. Obumu obwo busobole okubeera ne mu bantu kubanga kati ate ffe abantu omulabe bwe yajja yatuleetera bukyayi buli omu akyawe munne bwe kiba kisoboka n'okumusaanyaawo amukole ki? Amusaanyeewo. Akyawe Katonda nga tasobola yadde okwewaayo eri ekiyitibwa eky'obwakatonda. Kakati ekyo nakireeta. Sooka osome 21 mpaka 23. Wagamba nti bonna babeerenga bumu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, era nabo babeerenga mu ffe, ensi ekkirizenga ggwe wantuma. Nange ekitiibwa kye wampa nkibawadde babeerenga bumu nga ffe bwe tuli obumu, nze mu bo naawe mu nze batuukirire okuba obumu, ensi etegeere nga ggwe wantuma n'obaagala bo nga bwe wanjagala nze. Kati awo essaala eyo okusooka kwa byonna eraga nti Yesu si muntu buntu eyalabika mu mubiri, eraga nti Yesu Katonda mwennyini, nti era okuyita mu ye yekka mwe tusobola okufuna okutabagana nani? Ne Katonda. Kubanga ye already abadde naye, yali naye era mu lubereberye. So kati ye already yaliyo, era eby'obwakatonda yekka yasobola okubinnyonnyola abantu kuba yabitegeera yabimanyi. Teri yali alabye Katonda kabeere sitaani tamukola ki? Tasobola na kumutegeera. Yesu yakola ki? Yannyonnyola. Kati essaala eyo nkulu nnyo era bw'olaba wali eri mu 17 olunyiro lwokusatu wagamba nti nno tulina okubanga tuyiga okufuna obulamu obutaggwaawo kitugwanye okutegeera Katonda ne Yesu Kristo gwe yatuma. Kitegeeza ababiri balina ki?
enkolagana. Yes. Sina babiri abasatu Abasatu. bakolagana. Kakati n'ateekako ekirala mu ssaala eyo. Sanctify them through your truth. Obatukuze mu mazima go. Bannange ekitunaazaako empitambi. Omusajja Isaiah mu Isaaya essula eneva ya mukaaga we yagamba nti ng'amaze okulaba bamalayika bagenda mu ggulu bakka ekitiibwa kya Katonda ne yagamba nti bannange ndabye nga ndi musajja ow'emimwa egitali mirongoofu ate nga mbeera mu bantu emimwa egitali mirongoofu. Kakati ekitangaala kya Katonda gye kyakoma okwaka gye yakoma okulaba empitambi ye. So n'olw'ensonga eyo ekitangaala kiri kyekitulongoosaako empitambi eyo era kyekyamutereeza mu kkubo n'atandika kakati okusaba essaala ezikola ki ezikwatayo kuba Katonda z'ayagala ayagala tutegeere empitambi yaffe tusobole okumuwanjagira agitukole ki kubanga ye ayagala okutunaazaako empitambi eyo niga okukwata obukwasa osuulibwe mu ggulu nga totegedde mpitambi ye kuliko kiba tekikola makulu. Ojja kutuuka eyo era otwaleyo empitambi. Then n'asabira kwega n'asaba ng'alaga nti nno yatumibwa. He had a mission to accomplish in this world. Kakati mu Yokaana soma 17 olunya olwokuna okutuuka ku lw'omukaaga. Mission accomplished. Okunapa ku mukaaga gamba nze nkugulumiza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekereza. Ayi Kitange ne kaakano ngulumiza gwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nali nakyo awamu naawe ng'ensi tennabaawo. Okimanyi nti nno Yokaana essula ye-17 yejjayo ekifaananyi mu bujjuvu ekitulaga Yesu yaani mu byaddala ne Katonda yaani gwakola ki gwatugamba kubanga wano tulaba n'enteekateeka ze baalina nga n'omuntu tannatondebwa mu ki mu nsi eno. Yesu yakikola ki teri muntu yali ayogedde bigambo bifaanana bwe bityo kasookedde ensi eno ekola ki ebaawo. Era seewuunya omusajja bwe yagamba no man has ever spoke like this. Ekituufu kiri nti oyo ye Yesu kubanga yentandikwa era yenkomerero eya buli ey'okukkiriza kwaffe. So n'olw'ensonga eyo atulaga wano eno obuweereza bwe okutumibwako kyeyajja okukola ki okukola mu bulamu bw'ensi. Kati ate obujulirwa njagala osome mu Yokaana 17:23 obujulirwa bw'okwagala love as a testimony. Nze mubo naawe munze batuukiririre okuba obumu ensi etegeere nga gwe wantuma n'obaagala bo nga bwe wanjagala nze. Kati atulaga Katonda kyeki Katonda kwagala ekikola wakati wa Yesu Katonda kitaffe n'Omwoyo Omutukuvu kwagala olw'okubanga baagalana bassa kimu era buli omu aweereza ki munne nti ate akyenyumirizaamu nti Yesu yeenyumiriza okuweereza ani Katonda kitaffe. Owulidde ne Katonda kitaffe yeenyumiriza muki mu Yesu Kristo n'agamba ono ye mwana wange gwe neekola ki gwe neenyumirizaamu n'Omwoyo Omutukuvu yeenyumiriza mu kuweereza ani Yesu Kristo nti si tayogera ku ye naye ayogera ku ki ku Yesu Kristo. Kakati bwe tukiraba ekyo kiba kitulaga nti nno theme oba omulamwa ogw'okwagala kyekyo buli muntu ku nsi kuno kye yatondebwa okubeera ng'akola ki ng'akola kubanga okwagala okwo ye Katonda era kyekiruubirirwa kye ekyokutondebwa kwaffe mu bulamu bw'ensi eno. Singa tutandika okukitegeera ne tutandika okukikola eggulu lisanyuka. Weewaawo era njagala okumaliriza nga ngamba nti Mukama waffe yasabira ebintu bisatu ebikulu mu ssuula eno. Yasabira okwagala n'asabira obumu n'asabira amazima. Ebintu ebyo bisatu bwe tunaabikuuma mu kanisa ne tubibeera tewali kubuusabuusa
kajja kuba kabonero akalaga ensi Yes. nti Katonda tumutegedde mu busatu bwe era tuli beetegefu okutambula naye nga Amina. tugenda mu maaso. Amina. Tusaba gwe wenna abaddeko ng'olaba obubaka buno, Mukama akutuwere nnyo omukisa. Weewaawo. Weyongere tugenda mu gospel rally ke tusiibulako, olaba nga kati tugenda mu gospel rally. Beerako gabana obubaka obwo n'omuntu omulala, abantu bangi basobole okukkiriza Katonda ono gwe twogerako. Katonda ano atutegekedde ebintu ebikulu ennyo eri obulamu bwaffe. Weewaawo. Sebo Mr. Dembe webale kukkiriza kukyazaako wano Agulumizibwe Yesu Kristo. olunaku luno olwaleero. Agulumizibwe Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Amina. Nsaba otumireyo omuntu omu babiri. Wongamba omu bannange oba mpadde naye kale nsaba okusooka kwa byonna okutumira mukyala wange Weewaawo. Gertrude Dembe. Amina. Oyo Katonda gwe yampa Weewaawo. era anyambye nnyo okutegeera Mukama. Weewaawo. Sigamba nti mutegedde nkyayiga Okyayiga. anyamba nnyo mu kuyiga. Yes. Then nenjagala okutumira bazadde bange bakadde bange. Kitange yanvaako omwaka oguwedde yawummula naye gye bali abantu bange yonna yonna gye muli sijja kumenya omu babiri. Kale kanyi Sarah Susan Sajjabbi mange ntumira nnyo yonna gy'oli era nkwagaliza obwakabaka obw'omu ggulu. Amina. Ne baganda bange bonna n'abantu bange abooluganda bonna mu kkanisa naddala betusinza nabo wano e Kabulengwa Yes. Sabbath School oba gye tuyita Kesida. Kesda. Yes, Amina. Mukama waffe naddala Wilberforce Kisoba Isaac Migadde abasajja abo bonna ndi wa mukisa nnyo kuba nga ne Peter Semmambo kwali gwe kale katugambe ogwo omukisa gwe tulina okuba nga tuwaya nammwe simanyi nabwe nyinza gupima. Amina. Katugambe nti Avento family Yonna. tubatumiddeko Mukama abaweje yes, mu omukisa. bujjuvu n'obukulembeze baffe bonna N'emirimu of course gye mukola. n'abasembayo wansi boyinza okugamba nti asembayo ate of course be basinga okuba kubanga Bible egamba they are the chiefest. Yes. Kale n'olw'ensonga eyo bonna. Kale nange kantumire omukyala George Semmambo. Mukama Weewaawo. akuweje omukisa Amina. mu byonna byokwasaganya byokola ku bw'obulungi bwaffe. Mukama akuwenye omukisa. Kale Amina. sebo tuweereye Saara tuve wano. Weewaawo. Ogulumizibwe osinzibwe otenderezebwe emirembe gyonna kubanga ye ggwe Katonda kitaffe eyatutonda. Ffenna tuli babo mu kutondebwa ne mu kununulibwa. Tusaasire obunafu bwaffe naddala bwe tukkuta ne tukwerabira ne tukuvaako. Era tusaba Ayi Katonda waffe mu kukola kw'okusukkuluma okutegeera kwaffe abaana b'abantu otuwa amaanyi omuntu ow'omunda aganaatusobozesa okwaŋŋanga ekibi embeera yonna omulabe gy'aleetawo okutwawula naawe Katonda ereme kubanga eraba mukisa nga bwe wagamba nti teri kyakulwanyisa kiweeseddwa kino alaba mukisa kuyitamu. Kale Mukama tusaba kaakano otuwe obumalirivu era otuwe okumatira mu ggwe n'okwewaayo gy'oli mu bujjuvu tukugondere okuva ku ntandikwa okutuusa ku nkomerero okole omulimu omulungi mu ffe ng'otuteekateeka olw'obwakabaka bwo obw'omu ggulu. Okwo kwe kusaba kwaffe Ayi Kitaffe mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amina.